nange sibategera naye kyata ku kye nategedde abantu bakoppa kyogamba nti balimu luno olukopperezo olwagala okutufaanana ffe kitange bano baatukoppedde ddala bwe omwana wange gwenzaala omulenzi bw'otunulira abasajja nga bagiddeko bambadde ebiteganseera nga ffeeno kitange bataddeko n'ebizibaawo bw'otunulira abakyala kyogamba bambadde ekinnagayaaza obusuuti mwennyini mwe bali abo bateekwa kubanga waliwo abakulembedde bw'oba batunulidde nga tubayisiza mu maaso waliwo abakulembedde kitange ndabako akulembedde njagala mu kunnyonnyola enfaanana alina omutwe muneneneneko guno kafeero gwagamba nti amagezi gaba ga mitwe mpulira alinamu olubaligabaliga ekitegeeza nti ekigere ekimu kirinya ku breke kirinya ku kuraki oyo aba muvuzi wa mmotoka kitange balabika nga balina ku ssente ndabyemu n'ow'enviiri ezitafaanana ezaffe wangi naye mwali oyo si ono muganda woono eyayimba oluyimba luno olunyumira ennyo abantu baalyako bye baalya nkugambye naye ono yalabika akyabyagala obbirya oba akyalemedde mu layini era anywereddemu bwe guba bwe gutyo sembera gy'oli omumpeera akangu akayise ku mimwa tunaawuliziganya kubanga emboozi endagiriza egwana bayomba taata sijja kulwisaayo leka mmukuwe naawe omuwulire nkale bw'ataabe kasiru tunaanyumirwa weewaawo mukadde wange nga be baffe musajja ayogera mukadde wange bwe tutaba bambwa tubeera bange bamulindwa wangi mukulu ffe tuli ku mufuuba etoogo taata ebyawandiikwa bikyogera lunye mu 3:20 tiraba nyimiridde ku luggi neeyanjula omuntu yenna bw'anaawula eddoboozi lyange naggulawo tunaatuula tunaanyumya tunaawaya weewaawo sebo taata tukkirize tukutegeeze nti engeri gye twali tujja obuuyi obufaanana bwe buti tetuyitidde eno emukono tuyitidde eno ekiteetikka eggayaaza muyitidde eggayaaza mukadde wange kunaaba kuteesaako n'otukola nga bw'oyagala bwe mbanga bwe gutyo nga ggayaaza gye muyitidde mukulu olw'okweyuna obudde ale mugezaako okwebalama gyalobera bwannyindo okweggala giba mitawaana mukulu kale nno kkiriza nate olw'okubanga tonnatuuka mu ddumbiizi lyange lino nyina yunivasite abaana babadde bakava ku yunivasite mpulira nti ewammwe eyo nammwe muli bazadde musomesa abaana yunivasite nnyingi nnyo wandiyagadde kutwala mwana mu yunivasite ki bw'otuuka eggayaaza walina okwata ebigendezero obwe taata we wali yunivasite ennungi ennyo eyitibwa Bugema ate nkwagadde nazaala abaana abawala bano naye bwe basinga okusoma nnyo ebyokuguka era ye yunivasite gye bakafulumamu Bugema yunivasite mukulu naffe tubalindidde nga bbiru y'amasannyalaze wange taata omanyi mukulu bijja bigereke ow'ebitege tataayiza nkoko wange taata bwabitaayiza eyitawo enkoko nedduka era sebo omukulu tukize tubeebaze bwebaza ne tubawa lunchbox wangi tubawa lunchbox mukulu abazima gennyini ate biri mutwe ekompyuta wangi naye mukulu okutambula kulaba okudda kunyumya omulenzi ono namba 3 ali mu kanzu ejo lyawukanye ku yabanne kiteeteeyi oba kanzu covid eyo kanzu yali emutuuka covid bakungubagira masiro waye bakyali mu nnaku nnyingi naye mukulege gyolina abaana ate nga n'okusoma si kwangu nnyo katubawo omunene byaleese mukulu baana we tukatako bugasi omunene nga yaleesi omunene mukulu banaaga okumulaba nze mukulu bali abalenzi banjagala nga werize sikyakulembera wangi abampale tenakala kiwato wangi nkulembera bano bajjogu abalinako beekoledde mpulira be balenzi gogamba nti tugende okukola batugende mazima kubanga sente ziriwo aye omusoga yakoba atya edido nedangidangi maadi maleeyi amiina wayo mwana yalese ebintu mukulu omunene ojja mulaba bamuyita Uncle Job mulenzi mukulu esente weeri owulira n'erinnya mukulu senga byabadde byange nze ndi opena wangi ensumula tenyirwa munaana nga lugamba lutya olunyiri lugamba buli kibuga kye mutuukangamu Nakibizzi Namwezi Mbiko bwe mutuukanga mu kibuga kyonna ne babaaniriza mulyanga byonna ebiteekeddwa mu maaso gammwe Katonda wange kali mbatembuuza tulinde apples na menvu oba tutulye nga tunywa
omusajja ono bannaye awe guba bwe gutyo nga kyabandikibwa kyekibala kimusiwa n'akisoma era ng'anoonya babino tuli buli ekiri mu maaso nga kiriibwa mukirye nga buli ekinywebwa mukinywe naye nze mukulu twali ku mukolo gumwe kangulumira wano gwali gutya nga tugenda nali nkulembeddeko nkulembedde bano kati zo nali ntudde ne munnange eddomazo kubanga ono bwe tutambula onogulamu kati wano ffe twali tutudde mu maaso tewaliwo kameeza tekwaliko kyakunywa ngamba bekangulumira tewaliwo kyakulya naye nze mukulu ebyokulya tebinneemazaamu nkwagadde nze mukulu ne batampadanidde ekyemisana wangi sebo taata bwenda wakubano nvaayo n'obumalirivu nga musawo wa bisolo alutuuka veterinary officer omulwadde we bwamulemerera amulya mbuulira soko mpulire omulwadde waatataata veterinary officer omusawo w'ebisolo agenda n'agamba nti kano akamagulu amampi bakasale nolowooza nti omusawo agenda ogenda okulanga yeetoola ati kati mumpe sebo mukadde wange waliwo abaana boowanga baweeka mpulira sooka obeera tojja kumira ekifaananyi dda wano sooka ompebwa ekifaananyi nga kyahaafu ayagala okunyononera amaka nnyini omanyi mukulu kati bano amaddugavu bantu banyumira bifaananyi nze ndi wa brown nze mukulu juzi nga ngenda e Sudan ngenda kukyalira mukwano gwange mudiika kati nze nga ntula mu ntebe awo omwana yasooka okujjandabeko awo n'agamba dadi your brown friend from Uganda has come namago yawedde wangi esudani tumwogereko omukulu omanyi sizoni gye tulimu yakasana kati abaana bwebatweza bawaako ekirala kyonna kituufu awebale kugaba biramu nkwagadde nabanedde nzirina speed gavana gyatusedde eri eggomba amazima bagenda baali maddiki nkugambye nabano bwagwira gaalo aye ne gaalo abadde azze kale nno baana bagamba newasanga enkoko ejjinja kyenkoko eŋŋanda yiiyo naye ng'ate eri busoga